mugamba mutya abali Kachumba TV mukanso ebitambulira ddala bulungi nnyo Simebo MC Prince Ivo Munabutambala gwendi naye Isma Lubega Ekibibi nga bwe mumanyi nti every weekend tuba naye ne tutanye ensonga nyingi nnyo ze tugenda okwogerako leero naddala okuba tochi mu kakiiko oba mu ministry eyalondeddwa empya mu lishaffe yakoleddwa nga mwaweereddwa n'omukulu Balamu Afulumye gwe musajja gwe yayogerako mu wiiki eri ewedde nga bamuwadde ogufo awe nyini olugendo tandikira naye kazoke musabe ababuuzeeko bane mugamba mutya musibye mutya mujibale emirimu mwebale kubeerayo mwebale na kuwagira TV yaffe eno mwebale na kuwuliriza ate tubagamba siffe abasingayo okutegeera oba siffe abasingayo okumanya naye tuba tusobezzaamu mutuwawula muli baddembe kituufu nnyo ekyo nsonga nnyingi nnyo ezigenze mu maaso naye abantu beeyongedde okwagala buli lunaku ate se ofunayo message empya ng'ekwebaza emirimu gy'okola n'okuteesa kwoteesa mu mikutu naddala egy'enjawulo na wano wennyini abantu bakwagadde era tebajjanga okundowooza tutandikire ku nsonga ya lishafu amawulire gakusanga wanti omukulu akoze enkyukakyuka mu cabinet amawulire nasooka nengalaba ku Facebook ne Facebook sikyala gibamira nensooka ntya kati amangu ddala nsooka kulaba Mpaka TV nenkakasa kubanga nze nakolako ku leediyo emyaka 2 teri leediyo yonna esobola kuyisa mawulire ga bulimba oba TV era nze amawulire bwengalaba eri ku Facebook ninda ene leediyo mu Uganda oba TV naye nasooka kulaba Mpaka TV era aba Mpaka mbeebaza nnyo nagiraba y'amaanyi nnyo n'abagiwuliriza n'abagikolako n'abagiddukanya mu kabineti eyakolebwa kifo ki ekyakwewuunyisa kya muntu wange Balamu nasanyuka nnyo nze Kachumba alitondabira wano ne bakuwa ekifo nsanyuka nnyo kuba ekisooka mbaddeko naawe ekyokubiri oli mwana we Butambala kati nze Balamu omuze gwalina omubi nti tayagaliza alina obujja ne fitina tayagaliza alina obujja ne fitina kyokka ne Balamu muyivu kituufu Balamu muyivu nze Balamu okwatagana ne Balamu twatandikira mu Fdc nga ffenna tuli bulenzi buto na Balamu Fdc nga tayagala mwami Museveni Balamu yali tayagala mwami Museveni nga ne bwe muba muyimiriddewo emmotoka nejja nga oba ya gavumenti oba ya movement abaga tusulewo ne sijja girinnya Balamu yali tayagala mwami Museveni akyuka atya naffe ab'ebibiina tukule tuyiga okufa ku bantu baffe ekimu ekyakyusa Balamu ensobi mujja tusonyiwa eyinza okuba yava kufa ab'ebibiina eyinza okuba yava ku FDC kati Balamu bw'abeera mu FDC nga yeeyiya bweyiiya kati atandika afunamu kusikiza okutegeka ebivulu n'ekivulu kyeyatandikirako baali bakiyita Besigye agabudde kyali mu kisaawe Nakivubo nekikwatakwatayo kyakwata katuddamu okutegeka ekivulu ekirala Besigye agabudde kyali Masaka nekisala ffe kyasala ffe ne Besigye teyajja wulidde betikamya oba yeyajja nekisala ffe era ekivulu ekyo sa tekyansala nange ni mutegesi wa bivulu kyekyakutiisa n'ova kyantiisa nenva mu mulimu kyasala ffe nga tetutaddemu obusente bwaffe tuli ku mabanja tuli ku kinekisala ffe ne tudda ne mukati ne twegoma era senga ekivulu ekyo ekyemasaka mu kisaawe ky'emasaka senga ekyagenda mu maaso sa nange ni mutegesi wa bivulu
ko bivaamu bimulekamu bimulekamu kati Balamu mu kubimulekeramu awo oba ssente yakola nkole oba yeewola neewole oba gavumenti yazimuwola Balamu n'atandikira awo n'agenda mu maaso awo nga nti naffe ab'ebibiina tulina ensobi senga twakwata Balamu ng'ekyatika sane kakati tukyamulina kituufu ab'ebibiina mwagala nnyo omuntu afudde oli bwafa ne muleeta bendera ne muleeta obubaka ne mukayanira maiti abadde waffe ne temwagala kuzimba bantu temwagala kuzimba bantu oba kati FDC ejolaba yali ngagga nga buli gwe tulina mugagga muzibu yali ngagga nga gwe tulina mu FDC mugagga muzibu kati Balamu atuvaamu mpola mpola n'agenda kati bw'atandika okutegeka ebivulu Mukama Katonda n'amukwatirako Balamu n'agaggawala era mu bagagga ba Uganda Balamu mwali Balamu musajja w'amaanyi ayinza okuba nga akwata na kyabiri mu bagagga musajja w'amaanyi kati nze ekyo kyansanyudde wadde Balamu mukodo wadde Balamu wa bujja wa fitina ne ssente azijje mu ntuuyo ze bwe yasala n'agenda mweni ale teyakuyita nze nalwo n'okukakasa nti owa Nrm yasooka n'akola ebibye nga talaga naye ngeno mu FDC takyajja ng'ali awo nalwawo n'okukakasa nengenda okulaba kati ng'afuukidde dda wa Nrm sina mutawana kubanga sina bwe muyita kituufu nze okutandika okulabagana ne Balamu twatandikira mu FDC nga ffenna tuli buyanga tuli bwana buto olidde nali simumanyi naye mu FDC wamulabamu empeke y'obukulembeze obukulembeze yabulina era ekifo kyamusaanidde Balamu obukulembeze abulina Balamu obukulembeze abulina obukulembeze gwe Balamu n'entegeka gyategekamu ebivulu ebyo byonna biraga bukulembeze Balamu tategeka kivulu ne maamu alwanye ekituufu obonna buba bukulembeze Balamu abadde ategeka ebivulu ku Sheraton nga yabeera ku miryango ekituufu n'omugaba Balamu nze n'agamba yingira n'akuwa tiketi naye nga tagaba ssente naye nga zigesiti zimwangwiro zikuwa abanazo nagayisima yingira oze naani era ebivulu bya Balamu mwebaza sina kye nali nsasudde amiina ekyo kirungi nnyo sina kye nali nsasudde era olumulaba bwe kapane bwenkuba essimu olidde essimu ye lwakuba ku luno yaŋŋaanye okunkwata oba bamuganye okunkwata omukubidde omuyozeeyoze essimu ye ngimanyi eri 0752 8 0 3 okwata amasimu eya Balamu eri 0752 8 0 3 ne namukubidde emirundi ebiri oba yafunye malala oba yafunye bujja yaganye okunkwata ayika yabadde akyawo manyi ebirabo bijiika buyiisi kati akadde bakyamuyozaayoza bambi nasanyuse nnyo amiina ekyo kirungi gavumenti bweneetandika okufa ku bantu bayo ate ejja tumalako abantu awo ab'ebibiina twetereeze Balamu okubeera nti nno abadde mukunzi mu Piero U yabeera nga bamuwadde ekifo ate ne nannyini Piero U naye ne bamuwa ekifo tolaba nti nno Piero U babeeranga olwedde amaanyi gaayo agasaze abadde bagenda okubeera ennyo mu nkuŋŋaana zaabwe olina okukola ate emirimu gya gavumenti Mwami Museveni ono oba omwagala oba tomwagala alina byatusinga nze omanyi omuntu ne bw'aba nsinga sivumirira muvumirire Mwami Museveni ono oba omwagala oba tomwagala alina byatusinga awo yatusinzeewokko Mwami Museveni ate ategeera ebyobufuzi siniya mu byobufuzi ekituufu era teryamugaya Mwami Museveni alina ebintu bibiri byabala ayinza okuba yayagadde kukakkanya mutabani we kumulaga nti abange nze nkuzaala olagawa
leka kuyita wali komye todduka nnyo ojja kundetera obuzibu omanyi waliwo ekifo ekikuume kati ekifo ekyo kye baamuwadde takyasobola kuvayo n'agamba nti LPU oye bagita Piero oye takyasobola kukunga kuba ekifo ekyo kya buvunaanyizibwa tulina kwogera bya movement tulina kwogera byaki ate omala galabika komanda olina kubeera n'amasimu ga bbeeyi gokka kuba komanda w'amagye amasimu galina kuva na mu East Africa West Africa waliwo abaagala okulumba Uganda waliwo ekyetagisa n'emirimu mingi nnyo oba na bungi nnyo security y'eggwanga eba eyimiridde ku ggwe nze nakyalirako Katumba Wamala ne minisita Ruth Nankabirwa baali bakwano bange oba gavumenti yabaŋŋaana kati tokyabafuna sikyabafuna minisita bw'oba ondaba tokyakwata simu yange naye nange buli kerenkya nonneetaaga Katumba Wamala nga musajja mulungi nnyo mukakkamu naye takyakwata simu yange ne minisita Ruth Nankabirwa bonna abo ate Ruth Nankabirwa mwebazaako kimu nalinako obuzibu edda nangulirayo ku mmotoka wadde yangulira nkadde nenkimwebaza tekubulako era katonnyezi nkimwebaza emmotoka eyo gyeyangulira yali UAN 018 soko UAB Corona Kitala atugulireyo endala munne simanya yali mukwano gwange minisita tugulireyo endala w'amasannyalaze yali mukwano gwange nnyo ngera bwe ŋŋenda ekibuga nkomawo n'amatooke nkomawo n'enkoko oba bamugamba oyinza omutwalamu FDC saakimanya naye nga mwebaza ye muntu mu Uganda yasooka okundabawo n'okunnyambako Honorable Ruth Nankabirwa yangulirayo ku mmotoka wadde teyampa ya mubooni eyagigula era nkwebaza wadde tokyakwata simu zange maama minisita kwata essimu y'omukulu minisita nkwebaza wakongereyo n'endala eri yaggwaawo era wanziika ndi mulamu ne bwe mba nga nfudde Honorable Minisita Ruth Nankabirwa sikwagala ku ntaana yange yaziika dda kyaggwa wansaalira ndi mulamu wannaaza ndi mulamu wanziika ndi mulamu buli kimu wakikola ekinkakatako nga nfudde kirungi nnyo ekyo manyi kiba kirungi nnyo okujja waddewo naye era yakyo yabikola bambi yangulirako ku mmotoka Ruth Nankabirwa Honorable Minister kati w'amasannyalaze ate nampeerako ne ku muntu omulimu waliwo omuwala nali simumanyi omuwala ng'akoze application Juba Sudan nga bamumye omulimu nga baagala mukungu wa gavumenti yaba muri commanding omwala ali mu UN ne naawe omuwala twakoli commanding nga n'ofuna omulimu ne toddangayo nakunnyonya omuwala gwe baafunira omulimu takufunira omulimu mu UN ali mu UN mu Sudan kati ayinza okuba nga bamwongera nayo naye bw'oba ondaba maama munnange omubuuzaako sigenda kusaba ssente ajjukire gye yava jjukira kuba omulimu gw'olina mu UN gwava mu mikono gyange wadde gwayita mu minisita Ruth Nankabirwa okujjukira kyabunga ajjukire kubanga Honorable Ruth namwegayirira ng'omuwala alina ebitabo alina buli kimu kyonna afunye omulimu mu UN mu kitongole ky'ensi United Nations naye nga baagala mu gavumenti muntu mukungu mu gavumenti yabamusemba ate nange oyo muwala nali simumanyi yajja buzi nga wali wamunsembedde ne mmala gayamba kuba minisita ngamba omumanyi nga nti mumanyi ne nali simumanyi era abakuleeta bizibu nali nduguddemu nali ndusudde ne mu minisita naye bantu bayiga okujjukira n'omuwala gyali nakomawo kimu nga ŋŋamba neyanzeege omulimu baagumpadde okuva olwo siddangayo kati awezeyo n'emyaka ndowooza nga 10 ate simu ye yambulako
muwala bobeera gyoli yonno kati mukyala mukulu kati mukyala mukulu yali muwala muddugavu n'amanya ngeerabidde nga muwanvu akola mu UN kale ajja kweraba ajja kwetegeera omanyi waliwo abantu bulijjo abakunoonya nga baagala kulako bawulira bulizi ddoboozi obudde buno bakulaba era beebaza nnyo omusajja mumanyi mujjukira ndaba comments awo yono Isma Lubega Ekibibi beewuunya so naye bonaabeera eyo n'omulaba emanye omusajja yakuyambako jjukira gye wava so tuzze ku nsonga ya CDF Jeno Muhozi kifo ky'amaanyi nnyo nze we nalabira ebifo ebyo nti by'amaanyi nalabira honorable minister Nankabirwa ng'akyali minister wa defense ne General Katumba Wamala nabakyalirangako naye nga bakwaza emirundi 9 okubatuukako emirundi 9 okubatuukako ate buli wamu osangawo essimu ennamba yo n'essimu yo nga n'appointment bagirina gwani gwe Isma Lubega nti tukulina genda wali ebyo bifu tebizanyisibwa omuntu aba w'amaanyi nnyo nze nali mbigaya namalako ebigwako banakyalira ku Katumba ng'akyadumira amagye nenkyalirako nalibolufe Nankabirwa emirundi nga 10 ng'akyali minisita wa defense so okubeera nti nno bamuwadde ekifo ekyo waliwo abantu abagamba nti nno ayinza okubeera nga yamuwadde obuvunaanyizibwa ng'era waddembe n'okukeera enkya n'agamba nti muzeeyi okooye era tebikyatambula bulungi nkuwambye eggwanga ne lisigala nga bwe liri nakyo kisoboka ate nakyo si kibi nze kyomwami Museveni simunenya bane buli lwozaala omwana wo mwenna muzadde abandaba omwana wo mwagaza kuba bulungi teri azaala mwana wo kati nze n'ekitongole kyenkolamu tuyola kasasiro teri azaala mwana wo n'omwagala ayole kasasiro wana abo abaana betuyoza kasasiro twabasanga ku street ng'ensi yabalema nembajjayo nembawo emirimu nga tebatusobola kusenya tebasobola kunaaba bawunyanga eggwanika eddwaliro ly'ekiruddu ne tubayigiriza okunaaba ne tubayigiriza okusenya bwe twatwalangayo kasasiro ekiteezi nga beebaka ku bimotoka ne beebikka ettundubaali ne tubagamba omuntu wakula kati abasinga bafunye obufumbo abasinga bazadde ne teri azaala mwana we nti agendayo ne kasasiro oba teri azaala mwana we ng'omugenzi Paul Kafeero bwe yayimba ogenda otambuza obuveera bakuyite nti kaveera buveera ojje n'akaveera ku takisi teri akyagala mwami Museveni bw'aba ayagalizza omwana we okubeera ku ekyo ekifo awo mutuufu 10 ku kinne waakyo talina buzibu era nze sina kyemunenyezako ate nyinza munenyeza kukulembera kukulembera kutya eggwanga sikategedde bw'aba mulesaawo nga tajja kukulembera nzimba mabega omwami Museveni abeera awo ebyobufuzi abireke nze ekinnuma ate wempakanyiza mwami Museveni ate kumuleeta ku bwa pulezidenti ate awo babanga abadidde nti bifuuse by'abaluganda bakona ba mikwano oba famire emwetufiireko tulaba nti naate wano we bamutadde kyangu nnyo ate okufuuka pulezidenti gani okuyita eri mu kalulu nakyo kyangu nnyo ekyo kyangu nnyo bayinza n'okuteesa n'amugamba nti mwana wange nkooye nkuwadde entebe oli ayinza n'okwekyanga obwekyanzi n'agiwamba obuwambi ate ng'era mazima teri asobola kukuma mwami Museveni nga muwoozi asobola omukuumira awo oba kikuluma oba tekikuluma teri asobola kukuma mwami Museveni nga muwoozi era kye yakoze kati yayongedde kweteekako lukomera ekyo kyamaanyi nnyo kirekawa ekibiina kya Muhozi kyabadde atandise ekipya kino kyakunamizza abantu abamu baswadde omanyi nze njaga nnyo Patrico era Patrico akomawo okwesimbawo ennakifuma ye muntu yekka gwe nalangiridde mu Uganda wakomerawo
gwe ngenda okusooka okuwagira n'okunyonyeza akalulu. Patrick Mujuka mukwano gwange nnyo talina tabbo oba bw'aba andaba andabe ne Patrick mukwano gwange nnyo ne Patrick twayagala ne Patrick lumu yali antwala mizannyo namuge emizannyo njagala ne tompa paati ya bulalu nga ozannyanga omulalu katya teri kibi kuzannyanga mulalu n'akusanga mukuba akuyita mulalu ekyo ng'okitadde ku bbali oyinza okusigalirayo n'ogwirawo n'eddalu kuba kati abantu abo ababadde mu kisinde ekya Muwoozi babadde babazanyisanga mulalu omuzannyo gwawedde basigadde mu bigoye nga bya kiralu n'ebikolwa bya kiralu ngate omuzannyo gwawedde omuzannyo gwa Muhoozi gwagweredde awo ne mulimu abanyizizza abantu mulimu ate ekibi ekiri kwawo waliwo atagenda kudde okulaba Muwoozi waliwo abadde mwangu okumulaba abadde munnabyabufuzi waliwo nayakomye atagenda kudde okulaba Muwoozi abamu ekirungi nti mu kisinde babawadde ebifo likes of Balamu ne mulimu abatabifuniddeko ddala nga Gashumba musajja waffe Gashumba nagamba nenga Gashumba oli wange netosaana bukulembeze ndozera ne gavumenti yampulidde era gwe wampa ne interview negamba Balamu obukulembeze abusaana ekituufu bakyogera negamba Balamu obukulembeze abusaana mbadde ne Balamu era wali tokimanyi nkize nakolako ne Balamu nemuga ne Gashumba yansanga mu byabufuzi Gashumba tanjija mu ntebe Gashumba tanjija mu ntebe ng'otudde mu ntebe y'ebyobufuzi Franka Gashumba azze soko situkawo ate ye alina okuviira nze kuba yansanga mu byabufuzi bamumye ogufo tokiraba Gashumba yaswadde kuba nze nadde mmanyi ku lisiti ne Gashumba kwali ne Gashumba olina okwetereeza waswadde nnyo ensi yakweganye ekintu kyasinze kuba Gashumba nti banne babadde atambula nabo bo babawadde ate nga n'ekibiina kiringa ekikomye kati ye ne bamulekaawo kyovula ona n'interview gye naggamba noga Gashumba tasobola nakunga kuba se yali asobola okukunga yalisoose okukunga Sheila Gashumba awo tolaba nti nno kati ekibiina kisigaddemu yekka kitwale takisobola yakolako ku kibiina nga bwekisisimuka ndoza yakirimu ye yafunayo ku bantu ndozanga asatu sizimuka Uganda era nekimulema nekyali kya byabufuzi tetubyogeza bukyayi tetubyogeza bampaane sife tusinga okumanya sinze nsinga okutegeera ninjogeza ebintu bino nga nina authority ka microphone ako njogera ebintu bino nga nina obumalirivu kituufu nagamba nenkugamba nti Balamu nze ne bwabazze mu obukulembeze asaana obukulembeze namaze kuteesa na Mwami Museveni nenkugamba Gashumba tasaana bukulembeze nenkuwa ebyokulabirako lwa tasaana bukulembeze kintu kino tekimunafuyiza mu byobufuzi kyamukubye nnyo Gashumba yeerabira yita wakoma yasooka kuba movement agikubyekubye neyegatta ku nuupu atuuse ku nuupu abakubyekubye n'avaayo ate nadda mu movement ate movement agidduseko ate azze mu muwezi ebintu ebyokukyukakyuka abatulaba be basinga okutegeera nze lwaki nemedde mu FDC nze DP yanjogereza ne baŋŋamba jangu otuteeseza bulungi omanyi okunyoonya akalulu ne mbagamba movement enjogereza ekoze bikyensubiza eggulu n'ensi bampaako ku nkoko bampadde ku biki ne mbagamba mundeke enkoko ze baakuwa zo ziriwa nazigabira abantu baali baziwadde ggwe bampa enkoko emitwalo 5 nempita abantu bange naddala ab'ebibiina n'abatali ba bibiina ate no eyo pulojekiti yali amaanyi nnyo gavumenti yakuwanga enkoko 2 nekuwerako ensawo y'emmere pikapu 2
ensawo y'emmere pick-up bbiri nekuwerako ne dokita nga wa gavumenti azirambula eyo pulojekiti lwakuba abanyazi bagigwamu naye yali amaanyi nnyo. Lwaki tewagifuna kuba kati ne bampa emikoko emitwalo 5 n'emmere n'enkoko y'emmere gavumenti mba njagazaaki ebe mmaze. Ekizibu kye tekyali kya nkoko ate enkoko zonna baazimpa naziwa abantu. Bali baziwadde gwozi w'abantu baazimpa buwinganzi kati nze n'ensalawo ziwa abantu. Ogwo si gwe muzimu gw'obwavu. Nedda ssebo si muzimu gw'obwavu. Ezo enkoko era zaali zakulunda. Kati wali oyagala bazimpe. Ogende e Butambala okuba ekigundi bwe kiti oziteekemu w'abaana emirimu zijje. Enkoko emitwalo 5 omanyi bwezenkana obungi. Handi walitunze okala emitwalo ng'ebiri n'ofuna kapito asobola okulabirira emitwalo 3. Ate oba musiru mugwagwa era kyavuwaza nnyo abantu baffe. Ne bakuwa ekintu ate n'okitunda. Otundako half n'ofuna kapito asobola okulabirira kiti ky'osigazzaawo. Honorable Ruth Nankabirwa yampa emmotoka ne saatunda ntunde nagikozesa paka lwe yannyamba. Nze ekintu kye nakola kyaliyo kuba nanyonya abantu abatalina mirimu n'embawa ne bwe ziri bampera nzisangayo wa Katonda. Wakolerera ggulu. Nalyo lyamaanyi nnyo kuba nsina gwe nawankoko gwe nasolooza boziba wakubwerere free of charge. Gashumba alina kwetondera nsi ate kati ne weetonde bayinza omusono bannayuganda basonyiwa mangu afuneko ekibiina atuuleko wamu akakkane ekitusigazaamu akatiibwa butazungazunga. Nze genda akafuna ebibiina nga 8 nga bimpita jangu eno ne mbaga nti ali mu FDC. Nze nako mukwano gwe sijja mwatula linnya mukubi w'amasimu twamusanga mu kino ekya gundi SDP ne tumujja eno tumutwala mu FDC. Kati bwe yavudde mu FDC yagenze mu nuupu. Abawuliriza bategeera tebaagala muntu wazungazunga bw'ati. Toli ku gundi ono yaani omusajja wo yaludde mu masimu amuleke Lubakyoya. Si Lubakyoya kibi nnyo abantu okuzungazunga. Okay. Ndowooza tukwate ku nsonga ya CBS kuba ensonga eno ebobezza nnyo abantu emitwe. Bobi Wine yavayo ne yeemulugunya nti tebakyamukyaza. Dr. Besigye naye yavuddeyo ne yeemulugunya n'agamba nti teyina layisinsi. Tudde emabega kuba ensonga zino olabika ozimanyi bulungi. CBS lwaki teyina layisinsi era yagibwako etya oba tebangako na layisinsi? CBS yalina layisinsi kati bino ebyogaana Kabaka ogenda Kayunga nange kenyini twakuba amasimu ne tukunga abantu nali mu bakunga era gavumenti yanjiga nnyo kuba naye bonna babakwata. Bakyoya bamukwata Mukyaba Isaac bamukwata Mpologoma Bernard ne bamukwata abasinga ne babakwata ne babatwala Luzira era bamalayo ndowooza omwaka gumu. Awo twebaza lwo omuvubuka wa movement yatuyamba nnyo baali bamuyita Sebinase Kitoleko yagiyo gurupu yaffe yeebaka nnyo musango ogwo neyegayira Kayihura n'abikolako ne bata abantu bange. Ne CBS bwe batuggalawo nti tukunza abantu ne bagijjako layisinsi. Mmwe mwakunga abantu okwekalakasa ne kubeerawo naye nga kituufu bene baali bamuganya okugenda. Baali bamuganya era ndi omu ku baakunga abantu. Ekyo si kyegaana. Olutalo olutandika lutya? Olutalo bene yali agenda kulambula Kayunga Musazali ne wafubutukayo simanya n'abantu bakusobera simanya ye butamanya. Baali bamuyita butamanya. Butamanya
enkya agaana beno genda n'erinnya lyennyini Butamanyanga yani isimanyi yali akulira abeeyo yeeyita Butamanya yayetwalanga kabaka w'ekayungu n'erinnya lyennyini likulaga nti oli bogas oba mwali mukazaako nedda lyeriye zena limanyi nti oba balimu ye Butamanya oba yali tamanyi maanyi ga kabaka Katonda alabirawo omuntu gwe ne bakadde be abaamuzaala ne bamumakiza nze olwanteeka ku nsi ne bantuma Isima bana bakamala okunjaziinira omwana olumuzaala mu busiraamu tumwaziinira bwebamala okunjaziinira ne bantuma Isima bamala okuntuma Isima nga bamaze okwaziina ne basomawo ne kudduwa ow'ekika najja n'antuma Lubega kati noono olwamala omuzaala si musiraamu oba abakatuliki bakola batyo baba abaprotestanti ne bamutuma Butamanya n'aliyagaliramu kibangose oyinza okusanga omuntu nga yambadde t-shirt ng'eriko emabega amubogasi naye ng'omuntu asigala akumba nga yagenda n'agigula njagala eno ninga emugamba amu-stupid amubogasi ninga asigala atambula ono alya mmere ki yetegereza nnyo t-shirt nga ngenda okugula ebigambo ebibeerako ne bw'oba tobimanyi togigula basi kitegeera bulungi ngamba amwefuulu nisanga omuntu nga ayamba t-shirt kere eriko amwefuulu ninga agenda azimba so nooli Butamanya era twamuvumirira nnyo kati byonna bwe byaliwo CBS ne bagiggala mu kugiggula Kayibanda oyo tumwebaza Kayibanda omwana w'effumba oyo Kayibanda Nasozi Christine yali nga musomi wa birango muwala wa mukadde wanfe Saalongo John Mukono ne Saalongo John yaliko omusomi w'ebirango naye yaliko omusomi w'ebirango naye alina muwala we bamuyita Nasozi Jane Christine ne Kayibanda ne banne balinganga basatu be bakola omulimu gw'okugulawo CBS bebeegayirira mwami Museveni abo baali ba movement 00 ne beegayirira mwami Museveni nti tukyalina kyakulya n'asooka baweyo ku ssente yabaweyo ku ssente oba yasooka n'abaweyo ku bukadde buwera n'abongera paka bwe badde munabonga pulezidenti otuwadde ssente tusiimye ne batugulirawo CBS baali bananga basatu bana ne bagulawo CBS era ng'abantu yamala bbanga ki nga teri ku mpewo tegyali myaka ng'esatu eyeriwo nga teri ku mpewo naffe nga bwetugibanja bwetukuba ku leediyo endala era tubebaza abalezi leediyo endala nammwe tubebaza mwatuyamba nnyo oba mu mateeka tosobola kuba ku leediyo Simba ate n'owanirako CBS tekikkirizibwa tosobola kuba ku Voice of Africa ate n'obanjirako CBS ne tusaba nammwe aba leediyo endala zonna siri mwogezi wa CBS siri mwogezi wa Buganda nammwe mwajja tubebaza gwafe omulimu gwaffe omukulu twabanjanga CBS walinga omaliriza n'osaba CBS ne tebatujjangako batukkirizanga era ne leediyo endala nammwe tubebaza sinze nteekeddwa okubebaza nenze mbebaza kuba nze nakubangako amasimu ne bannange ne mutukkiriza mwali baddembe tujjako eddako oluvannyuma lw'emyaka 3 naye nga layisinsi bagisigazza mwami Museveni bwaki bwakola tekikwa ku CBS yokka mwami Museveni bwaba akuwa mmotoka zino zagaba empya takuweerako kaadi agikuwa bugenda weeyagale genda weeyagale bw'omuleetako effujjo nga bagikima ezo emmotoka ze bagabira bannaddiini kyayina empenkoni full figure talina kaadi ya mmotoka eyo kusaasira talina kaadi ya mmotoka eyo jasi bagikuwa weeyagale ne webaleeterako effujjo nga bakima emmotoka yaabwe so kati kikyakolebwa ku CBS yensonga lwaki tesobola kukyaza bannabyabufuzi nedda ekyobutaba na layisinsi tekigana kukyaza muntu Besigye agambye tebamukyaza Besigye abantu bali basatu siri mwogezi wa CBS oba siri mwogezi wa Buganda naye abantu balinganga 6 be bagenda okwonoona leediyo eyo eya CBS
balinganga mukaaga kakundi k'abantu nga bataano era senga tusaba Ssaabasajja siragira bulagizi ne singa oba tugobera n'osiima ne bawummula bali ku CBS kubakola ekisooka abantu ndoza bamala bajjako ssente era ojja n'owulira bayinza okukyaza omuntu from January to December abantu baba wa ssente nagamba kwa ssente onkyaze emyezi 6 ndowooza bwe kirina okuba baani abo gye balinganga 6 bo beetegedde kubanze nekino ekyaggwawo nze juzi kyanyumya bakyaza mwami Mpuuga Sunday yaddakawo baali balina kukyaza Bobi Wine oba Bobi Wine mumutidde mwali kyaziza Joel Ssenyonyi mwogezi w'ekibiina Joel mumutidde mwali kyaziza Mufumbira ewa Iswa oba Mufumbira mumutidde mwali kyaziza Babi naye kafulu mulungi nnyo mbyo Babi asobola okwogera kafulu nnyo era Babi nga yayogedde tulagala n'akazinda kamuveeko nebyo tebabikola ate bwe muvaawo nti rediyo ya buli muntu tolowooza nti nno gavumenti yabagaano kyaza abantu gavumenti ne bweba egganye olidde kati Mpuuga nga yamukyaziza wa Mpuuga agamba opposition by the way gavumenti bweba egganye Mpuuga ng'emukyaza Abedi agamba opposition nga tava ku CBS alinganga yagigula buli lwa 6 leero teyabaddeyo ku lw'omukaaga olujja tebalina nsonyi ojja kulanga bamuleese Abedi abasasula ssente empitirivu